kale keno gavumenti ya NRM nzibi kale keno gavumenti ya NRM nzibi teyagala bagagga teyagala kiki eyo riba nkulu era toyinza giteeka mu gavumenti Katonda atagisuula omuntu ne bamutuma obugaali biliyoni 4 bazimuwadde ne baleeta obugaali 200 omuntu ng'oyongera ati lwaki tomusiba mayisa oba okumuteeka kalaba oli n'anyagulula minisitule n'agimalamu akantu ate n'omusitula n'omussa mweri muzeeyi agenza awola be yajjamu omwoyo gw'obwasseruganda bw'amawanga ago ne batandika kutubba nga atunulira batunuulire tekyalina ne yeeraliikirira timunaakeera enkya ne bandijja abantu ne beetikka ensimbi z'abantu zaggwanga gwe n'ogamba twafiirwa abaana baffe ku lw'abano bannabiira be bakola twafiirwa abaana baffe ku lw'abano bawa ekikapu nti genda oleeta obugaali bw'abantu n'abukolamu bibye ate n'ayina kyewuunyisa ne mukuŋŋaanya abantu ne mubajjako emisolo batunda wali senga ogenze ku yaadi bagiyita URA aba URA emmotoka ze batunda nga yajja ne bagiwa omusolo ogusinga n'ensimbi ezagigula nemulemberawo n'agirekawo ne batunda layisi ng'ebyo byatuleeta minisita ogikuwa tulaba olaba n'amiini ataasoma yakugamba nti nkulonze nenkuwa obwa minisita n'ebyokukola tojja kujja kubyeboza ku nze byonna eyo kasita mu maaliyo yegizaamu riba Katonda agikuba oluyi lwa Katonda teruriko nalusimattuse bannaffe abava mu west balina eŋŋombo yate kiina ensonga si kyamakulu nnyo ekyo kiveeko tutambule ate senga nabannaffe bakola we batyo gwe ensi wo wagisanga siwaali gisanzeewo kwizi mbaaniriza nate era mu kitundu kyaffe kino ekirala ekya puroguraamu yaffe eyitibwa Political Doors wano ku TM Online Television. Yenze Kanka Kapita okukibatuusaako era nga nagguse edda mu maka ga Honorable Major Hajji Nadduli gw'olengera wali mu maka gaffe amapya mwe tugenda okusinzira okutuusaako ekitundu kyaffe kino ekirala Hajji nga bw'ajja nze ntandise Political Doors. Mbabuulira nti bwe mba nkola Political Doors nyambibwako Hajji Binzi ko gibatuusaako Hajji musajja musomi wa dduwa ku buli nsonga mwabatateredde mu maka yogerako ne Hajji akulombera edduwa mwabeekwasa nti business tekyatambula lwa season oba lw'abanduga na biki byonna Hajji akulombera edduwa n'okyusa mu nfunayo ate bwe mukwatagana mujja kusobola okubanga ensonga neza business okutereera muziggusa Hajji Binzi kagwe ntambula naye mu Political Doors. Hajji nga bw'ajja nze nagguddewo dda olutimbe lwa Political Doors. Hajji alina wano ku nte alinawo ku mbuzi waliwo ku nkoko ze tuli olutatadde nga tuzze wano naye kale ku mabbali nejjakana mulina wano temujja mulaba naye kantandike. Nyina obubaka bw'abasuubuzi abateekateeka okuba abasuubuzi nammwe abaasuubula ne bigaana ekibalemesezza okusuubula nti ebintu ebitundibwa e Uganda ebisinga biva China. Naye mujja ne mubeeraawo nga okusuubula China ne kubafuukira obuzibu oyagala okwetuukira tomanyi Shanghai tomanyi Shenzhen tomanyi Guangzhou tolina ky'omanyi mu China ate ng'oyagala okusuubulayo ne bakubba ne bakusasuza empapula ne bakuggyako ez'okutikka ne bakuggyako ez'okupaakinga emisolo ne bagirinnyisa ne bakuggyako buli kimu nga kya bbeeyi. Kasamitala Cargo and Logistics Company kampuni eri mu Uganda ne China erina office wano mu Uganda. Office y'omu Uganda eri ku Capital Center Kampala opposite New Tax Park ate ye China eri mu Guangzhou Bayun District ojja kusobola okubanga obasanga ku Zoom Gang Road mu China. Kampuni eno yekyasinze okusaabaza ebintu kubitambuza si kubitambuza kwokko kubigula mu maduuka okuwa omuwendo gwa kampuni gwennyini be bakyasinze okujjako omuwendo ogusinga okubeera omutono ennyo nga bakuleetera ebintu mu ggwanga Uganda. Kasamitala Cargo and Logistics Company balina ennamba z'amasimu z'olaba kalango kano be basinga. Kakati oba olina supply oba tolina bakufunira supply bw'oba tolina. Bw'oba olina owuwo ogenda ku office obabuulire nti supply yono basasule nga basinzira wano mu ggwanga Uganda basasule ssente ne zituuka China ate ebintu byo ne bijja wano mu Kampala oba ku dduuka lyo mu Uganda ne bijjira mu nnaku 3
mpaka ku nnaku nga 5 ba 7 tekisukka waawo. Mu bunaku buli obweyongeramu byo bijjira mu nnaku 3 ku nnyonyi, naye obunaku obweyongeramu kuba kusasula musolo gwa ggwanga Uganda. Kakati gwali e China ng'olina byagala okuweereza ate mu Uganda, genda ku Zoom Gang Road ku Mwanzu Bayun District oba wetegereze namba ezo zenkutereddeko ezo China, yogerako nabo. Ate asuubule China kuluna n'abaani anti kasa mitali ebireeta ate ebikusuubuliza ate ebyenoonyeza n'ekuwa omuwendo gwa kampuni. Ne bw'oba oyagala namba za kampuni kuzikuwa gwoyogere n'aba kampuni bakubulire ebbeeyi gye bigula era bakikola. They connect you, they transport, they park, they do everything. Kakati kasa mitala ye kampuni gye nkugambye emiwendo tukubireko njikubuulire. Mbaaniriza nnyo, mbaaniriza wano mu kasaka ka Hajji we tutera okutuula okubaweereza. Hajji tutuula mu kasaka ke wano, mwasuze mutya obwakedde ate musiibye mutya mwaba tulabidde ate gye buziba. Mujje baliko gye mutuusaako engalo tubeebaza akaseera konna ke mutuwagidde. Mwebale nnyo kuba nti musalawo ebibuuzo n'ebyokuddibwamu mu bijjenga kuffe, nange bwe mubimbuuza ate naye mbitwala wa Hajji. Nze ndi muleereetu baguyita ndeeta muzindaalo na kimyanso ebyokuddibwamu Hajji yabirina. Hajji waali wano, Hajji abantu bakwebazizza. Waliwo omusajja omu nasoma naye bwe twali tusoma high school mu Masaka Secondary e Masaka eyo mu mwaka ogw'2006 nga ntusoma senior ey'okutaano. Akola mu nsi z'Abawarabu naye Katonda yamusaasira n'afuna omulimu omulungi ne mu woofiisi ye ayinamu TV. Kakati yangambye oyina bwe sikola program ne Hajji yawulira bubi. Anti yagambye nti ye program Hajji zizookola ze program ezinnyonnyola ekiriwo n'oziwaako ebyafaayo naati kyasinga okwagalamu you give a way forward. Ku buli point kubaako way forward. Si byakwogera bwogezi. Hajji wasuze otya ssebo? Bwakedde mukama. Gy'oli eno gyendi obulamu bukutwala butya? Kakati bugenda butereera. Bwali buguddemu ne bwagwamu nabe w'erinnyo ne sukaali ne bumpisa bubi. Ne bujja kutereera amazima. Mungu atusaasidde akwongedde obulamu era tukyakulabako naye naffe tukutawaanyanga buli kaseera. Hajji wenzijidde nga olw'eggulo lumu musajja mukulu si muno sitabadde nnyo mukulu era John Pombe Doctor yateereddwa mu nnyumba ye ey'oluvannyuma ate nga yalubeerera. Hajji Magufuli ono obadde omumanyiiko ki? Ndezija kutandikira awo kuba nayo nsonga nkulu ddala essebo. Nange kasooka okwaniriza abatuwuliriza era abatulaba n'omwoyo gwe bateekamu okutwagala n'okutussaamu obwesiga ate oluusi n'okubuuza ebibuuzo bye baagala twanukule. Kale no nga bw'obuuzizza ekibuuzo kya omwana wa Africa, the son of Africa, Dr. Pombe Magufuli, Joseph, oyo no ewaffe mu Busiraamu ya Yusufu. Eddiini zino Hajji zijja ne zifaanaganamu. Ate zifaanaganamu bufaanaganye zizimu. N'amawanga agazireeta ge gazaawula. Ntaputa. Ffe oluusi tuzaawula tukala okwekwata ebitogi ne tugamba owaayi. Kumanya kutono. Tugamba nze sikwatagana na Yusufu kumbe mwekwata ekitogi ne Yozefu. Nkutegedde. Nkutegedde Hajji. Essebo. Kale nno Pombe oyo Yusufu mwana wa Afrika mulungi. Tuzze tuwulira ku byafaayo ebimukwatako.
era ne batulaga tabadde mwana wa mu nnyumba y'abagagga. Abadde mu nnyumba y'abantu aba bulijjo. Naye Katonda gy'amugye n'agenda ng'alinnya ate era nga n'abawandiika ebitabo ebyo twogerako. Oli awandiika nti byakisibwa bakabona n'abawandiisi ebyama bya Katonda ne byatulirwa abaana abato. Bw'otunuulira abo abaali mu maka g'abannagagga, abalamuzi, baani, Katonda teyassa kigambo kye kukiyisa mu bo. Naye yaleeta abo balunzi, babazzi, bawooza. Nkutegedde bulungi aje. N'afuna zaakayo omuwooza. Omwana wa Katonda n'amuyita mu Yozefu omubazi, amaka ga Yozefu. Kale nno abo baavaamu ne Magufuli bw'atyo bwe yali. Ne pulezidenti yatugamba nti ne kitaawe teyasobola kulya ku butongole. Naye olwaleero mutabani we pulezidenti. Kale nno bwe tutunudde nga batulaze mwegombyeko okwagala eggwanga lye. Alyagadde. Naffe n'emitala ne tumuwulira. Kubanga mu buso obubadde obunaku bwe twefugidde mu gyenkaaga nga Tanzania y'emu ku bo. Nga si njavu ndwadde. Mpulira. Wabira n'ebitundu by'osimba mu muwogo n'atawera fuuti 4. Kutegedde yange. Naye be bamenya batemya amagembe biki byakoze. Olaba nga mwoyo gwa kwagala ggwanga. Be bayogedde ku kulwanyisa enguzi n'obulyake ndikulaba ng'ate y'endwadde etusimbyemu wano oluseke. Kituufu. Omuntu ne bamutuma obugaali biliyoni 4 bazimuwadde ne baleeta obugaali 200,000. Omuntu ng'oyo ng'era lwaki tomusiba mayisa oba okumuteeka kalaba. Biliyoni 4 bazimukwasizza. Beero si bwanu bafune eggaali n'aleetayo butono 2 n'omuleka. Mpulira. Oli n'anyagulira minisitule n'agimalamu akantu ate n'omusitula n'omussa mweri. Kwegamba ekyokukola kigira ki? Oluusi kituloozesa Hajji nti aba anyagira mukama we. Ne baba tamunyagidde naye ekisa eky'ettima. Kubanga amawanga gaffe ge tuvaamu n'okubadde abalala tebaagala gwogerako. Gayina source of behavior and a source of treatment. And the source of upbringing their children. Engeri gye bakuzaamu. Kale n'engeri ezo zireetera abantu abo okukwatibwa ensonyi, okukola kutya, n'abanga alina okusaasira okutalina kisa eri eggwanga. Bannaffe abava mu West balina eŋŋombo ya tekiina ensonga. Si kyamakulu nnyo ekyo. Kiveeko tutambule. Ate singa bannaffe baakola bwe batyo, gwe ensi wo wagisanga siwali gisanzeewo. Kituufu. Singa ne Idi Amin ne Obote n'abasinga bonna abajja baakolanga ogwo. Lya ogende ate omale ofune ewalala. Ensi teyalitambudde. Mpulira. Kale Magufuli oyo mwebaza olw'ekyo olw'okulaga omwoyo gw'eggwanga lye. Era gwenyiza omusibako omulala omugenzi era naye Kano Gaddafi. Mpulira. Eddungu lya Libya yalimalawo n'alifuula ennimiro n'atonda n'omugga omupya guyite mu bitundu eteri mazzi nawo bafukirire. Mpulira. Era babe nga balina n'akisesi ku mazzi. Libya n'ebeera ndala. Era kyobutulaba nga amawanga ga Bulaaya nga otandikidde ne ku Obama beevuma ne bagamba bankozesa bubi okunyingiza mu kino ekyokutta Gaddafi. Kubanga kati abantu bakubanga balabika bafugibwa bayitale kyobulaba nga badduka nnyo nga bagenda Itale.
okubatunuulira nga bonna kati badduka bayaayaana bagenda mu mawanga ga Bulaaya kugira ki kufuna mirimu bafa enjala. Kale nno na wano twagala naffe tusaba naffe tuveemu omwoyo ogwo ogwa Sseruganda yabbye n'omuzza wali gondi n'omuzza wali ne tubatunuulira nga bonna kati be bazimbye ebibuga naye nga tebabizimbidde mu bubbi ensi eyaayaana n'osanga omuntu nga wano wozze nga okumwesira ejjira 5 omulaba bwe yeeziribanga nga yeebaza n'omugamba agenda kugulamu ki nkutegeera akapapula k'olukumi kafukamiza omuntu mu ttaka n'akuba amavi akwebaze nkuwulira. Kale nno embeera eyo tugikolere tugivemu. Ekituufu Hajji ky'oyogedde ensonga ya nkulu nnyo. Ekkwano bwe likulembera okugaba ebifo ate era ne likulembera okukola ki okukangavvula akoze ekibi si kintu kirungi naye Magufuli tekimubaddeemu nti waliwo n'abanyiiga olw'okubakangavvula naye tekyamulemesa kutwala ggwanga muki mu maaso. Twalabye wanayinki nga ku kkubo kwali eŋŋoma zikola ki zivuga bagamba bannange amaziga g'abantu agava Tanzania agatali malondemu nti gano twalabye maseetinge nti oba tulage ki naye Hajji ekintu ekyo gavumenti yammwe kyakisobola okifuna tubiibwako omukulembeze abantu ne banyolwa nnyo batyo. Bayibuli jjokkiririzaamu ekugambye nti ebikolwa byammwe ne bwe libanga bitwakadde nga bendera bwe mulyenenya bilitukuzibwa ng'omuzira singa tweddako ebibi byaffe nga byaseredi oyo omutonzi abitukuza nebyenkana omuzira nkutegedde Hajji. Kale no n'olwekyo na kino kisoboka naye kubanga omwana ajja amanyi nga azze kubba atajja kukwatwako be banaamugerengetanya ne basooka muteeka ebweru sabbiiti 2 mu yokusatu ojja kumusisinkagana ng'ali walala y'omu. Kale kweggamba obugagga bw'eggwanga buyaguluddwa nnyo abantu ng'abo era onabagamba nti mulindirire mulabe akalulu kano bwe kanaggwa kalina ezinaayimuka. Kituufu ensimbi ze NRM babba ntono simanyi ze babba era balala bali kitalya ng'olowooza akalulu kaagaana lwakirala bannansi nsimbi tebaazirabirako ddala yabaga nti muziteekemu abo bwe mwagala. Enkola y'emirimu bw'erina okutambula bwe baabawa ekiyiza okubatambuza facilitation abamu baazezibika si kuzezibika ne batandika kuzimba mayumba bo ne bazimba ebizimbe era nga bajja nga bakimanyi nti kijja kubeera as usual nga bulijjo naye bagenda okulaba nga bawemuse kintu tekitambudde. Enkola eno Hajji bwe muva mu nsiko mulina bye mwalwanyisa ne mujja ne muyambako okubanga musitula economy okugijjayo mwagisanga n'obungi bw'abantu obweyongera buli lunaku okugibeezaawo ng'etambulira wamu n'abantu naye lwaki temwajja na strategy ekangavvula Babbi? Strategy twajja nayo okumanya twajja nayo waliwo n'ekibinja ekyategekebwa ne kitendekebwa ne kisindikibwa ne kijja ebweru okukakasa bannansi nti tebayeetantala okuluutinga ekintu ky'omuntu mu dduuka wawa. Mwali mu nsiko nga mujja mwalina okukakasa nti teriiyo kubba dduuka teriiyo okukwata ku kintu oyinawo okiwaako obujulizi nti baatuka mu tawuni egindi bagiruutinga era nakiwulirako ntekwa kubeera nakijja ku ggwe Hajji nti newankubadde mwava mu nsiko emirimu gyatandikirawo ddala kapito w'omuntu mwali mu dduuka. Mpulira embeera bwe kkakana ng'oli aggulawo dduuka ye ng'agula mpulira nga n'atunda naye buno obubbi buvuddewo naye kyeŋŋambye nti muzeeyi agenza awola be yajjamu omwoyo gw'obwa Sseruganda bw'amawanga ago munywanyi ne batandika kutubba nga atunulira batunuulire kaakati nga tekyalina ne yeeraliikirira timunaakeera enkya ne bandijja
abantu ne beetikka ensimbi z'abantu zaggwanga gwe nze kugambye twefuga nga Tanzania y'emu ku nsi ezisembayo mu East Africa. Obwavu tuwulira etuyiseeko nnyo mu ntambuza y'emirimu mu bwesimbu bw'okutambuza emirimu. Akantu ne bekanaaba katono ng'okawaddeyo kajja kukola awo katumye kuwulira okusinga lw'osindikayo balike naye ng'ejja kufuumuukira mu bbanga ng'olufu. Migugu gya ssente ne gibulira mu nsawo z'abantu. Hajji nno ng'okyali ku ebyo kankuleetereyo emboozi esesa ku nsonga y'emu. Kyefu gwe bayita Isimayiri Kivumbi myaka 37 abadde omu kubakulira ekiyungu kya State House ey'e Nakasero. Kyefu ono yakwatibwa gye buvuddeko era we tuwogerera ali kitalya. Ekimukwasa yabba ssente z'okufumba mu State House emiliyoni 3. Era omusango gwe yagenza okweyimirira abazze okumweyimirira nga tewali n'alina biwandiiko by'erosi n'addayo era wakomezebwawo mu Apuli nga mmeka nga 4. Kino nno Hajji kyenkuleetedde ssente zo kya bulijjo zirina engeri gye zibulamu naye abantu batunuulidde expenditure ng'oggyeko Hajji zino ssente ezibula obubuzi ate ne government expenditure nnene gwe weewaawo okuwulira ekintu ne kigwa mu mawulire ne bagamba nti mu State House y'e Nakasero okubagulira emmere buli wiiki batwala miliyoni 3 era gano miliyoni 3 kyefu ono Isimayiri Kivumbi ze zaamukwasizza. So kirese public outrage abantu bagamba ddala essente ezisinga ziyita mu mikutu gye tutamanyi endala zibulira mu makoona naye ne expenditure ya NRM nayo nnene nnyo. Hajji omuntu aspendinga atya miliyoni 3 okuliisa abantu abali mu nnyumba ya State House. State House ngazi gijjemu abo abasulamu ate ogitunuze n'abo abagiyingiramu fe abagenyi kubanga abalina bye twagalayo. State House ebalibwanga center of conference. Era otuwulira wano tujja kutula mu State House entebe tuteesa ku bino na bino tujja kubeera e Nakasero. House ezo ebbiri zaagaziyizibwa nnyo ne zibamu abo abazisulamu ne zifuuka ate zaabo abafaananya ebikolebwayo. Ffenna abalina ekyokukimala ate era bw'ogendayo babawa entambula. Kano nno z'obanga oziwulidde bwe zityo tozitunuulira Museveni kuziya na baana be nammwe naffe abagenyi ni Hajji nnyingi asatu za wiiki emu kuliisa abantu b'omwokero House mmere zino nno Hajji teziriko transport. Okero tebalibwa ku State House kubanga kigambibwa kyawandiikiddwa nti ekisibu ya Isimayiri kwe kubeera nti nno asatu ge baamuwa gaali ga kugenda mu katale kugula mmere enaaliibwa ye bwe yatuuka mu basapulaya yabagamba nja kubawa kasabuli jjungula wano kati basapulaya beesitula baga twaweereza wano ebintu naye temwatuwa ki nsimbi. Isimayiri okumuyita Kivumbi nti sente yali andye era ne bamutwala mu gundi kati akirabika nnyingi ko zisukka waawo naye yeze yalina okukwatako ez'emmere. Hajji kyenjagala okwebuuzaako though there is waliwo sente ezibula naye ate wali expenditure ku bintu oluusi ebitali essential naye egenze waggulu. Bani abakola policies z'okuspendingira mu bintu ebyo ebitalabikira nnyo mu service delivery y'abantu oba ensi zonna bwe ziri nga ffe tukabya kajanja bwe kiri ensi emaka g'obwa president olubiri lwa kabaka amaka g'obwakatikkiro ebyo byonna bigabeeramu toyinza kutuukayo n'oddanga bwe wagenze. Tosobola kugenda bugenzi abantu n'obagamba wa muzeeyi
ng'okomyeyo nga bwe wagenzeeyo. Mpulira. Kale nno n'olwekyo nkyakijjukirako wano twali tukuba kampeyini eyo omwana n'agamba nti owange chairman wero C5 ali ekyemisana kya mitwalo 3 buli lunaku tugamba nti alya biki nga wali ewafu mu Luweero essowaani y'emmere eriko n'ennyama yange well facilitated ng'eri ku 5,000 naye bw'oteekako nga mwe bakalooli n'oteekako n'embuukuuli ya beero ng'ensaasaanya egaziye naye naffe bwe twagenda okuyingirayo ogenda okutunula okutuuka okulya ekyemisana nga abazingiddwawo nga wooli bw'otoga nti muveewo ngenda kulya gwewadde ekipa ya soda n'omugaati n'okukyala kyenda nenga nti ddala kituufu oluganda kulya mbutuufu. Awo Hajji nawo nvuddewo naye Hajji era ensonga eno yagimaliriza lumu akulira okubalirira ebitabo ndowooza gwaliise Auditor General yayise mu kitongole kya URA n'akisaba simanyi oba asaba oba alagira kiggalewo akawunti 10 akawunti 10 ziri mu banka naye ekitongole ekiwooza ky'omusolo kirina akawunti 10 eziri mu banka enkozi z'amagoba oba ziyite commercial banks ekyo nga kimenya amateeka g'ekitongole ekiwooza okubanga sente zekiwooza ate kizitereka ku akawunti ezikola amagoba. Hajji nno kyatwewunyisizza okulaba nga akawunti ezo bw'ozigattagatta wamu ziriko ensimbi eziwera oba bayita kasiriivu oba katabalika triliyoni ya sente butabalika triliyoni ya sente biliyoni 10 nga ziri ku accounts eziri mu commercial banks era mu kuzitunuulira n'agamba zikole ki ziggalwe. Bwe yatunuulidde era mu kitongole ekiwooza omusolo n'asangayo abasasule abakola emirimu egya contract nga bano baweebwa emisaala nga sebali mu buwandiike nate era nga baweebwa ne facilities endala omuli amafuta facilitation yonna omuli n'ebyemisana mu kitongole ekyaffe ekiwooza emisolo. Hajji omuntu abakulira ebitongole byammwe bino batuuka batya okubanga alina private account kwateeka ssente zasolooza mu bantu? Anti eryo nkugambye bwe bwana bwabawo obwayingira mu bakozi nga baana ba mu nnyumba ebyo Magufuli byalwanyisizza n'afisse ssente zisobodde okukola ebirala kubanga nejjukira alina omwalo kaakati ensimbi eziva ku mwalo ogwo gutuukirako ebintu ebyo newankubadde si gw'amaanyi nnyo ogw'e Nairobi ogw'e Mombasa kubanga Mombasa yalina gateway etuukira ddala paka Congo ate kabe kasenge ne South Sudan era nayo ebigendayo gye bifubutukira. Kale nno abantu abo oyo wa trillion weebuuze bw'abanga asadde ku treasury bill ya myezi 3 oba 6 banaamuwa obukadde bagula treasury bills bagenda okuddayo nga zaazadde mpulira ngenda azimba mayumba be baguze ebibugu bimalawo ate be batusengudde olw'empaka mpulira n'okulabawo utakulabawo akusenguza maanyi ate nga abaliyo bakika kimu boogera olulimi lumu mpulira no yabadde kakensa nnyo amazima okuddira essente ensimbi okumanya kubanga posi emanya M.I.S.O weeyise ne tooki eyagikubye okubitegeera ebyo naye si mwangu mugezi bulala nkubulira Hajji kyewuunyisa ate ng'ensonga ezo oluusi ffe tuzoogerako wano zibuusibwa oluusi amaaso ate ne zitabibwa na airspace mu midiya yaffe. Anti tulina olugero lugamba olugero luno lwa byabufuzi nti obukulu bw'ekigambo businziira ku oyo aba akyogedde
kankaka oyinza okuleeta ekigambo nga kyamakulu naye ogenda okubuuza wiizi kankaka nga ne mu geography wa Uganda tebakulabawo ne mu butuuze tebamanyi oli butuuzi waawa we Kenya waawa kutegedde Hajji kale nno nawano twogera ebigambo bino ne babibuusa amaaso kubanga si gwe auditor general si gwe account general gwe gundi nkola yabumanye yammanyi businga obuzira kale nno n'olwekyo ebyo bula tubyogerako ne babiraba luvannyuma nga tumaze okubiteekawo amazima ekirungi kyensiimye nti oluusi bwe babiraba bagezaako okubibikabika naye ensi eba emaze okukola ki okubitegeera gamba naye ng'ekikwewuunyisa bwe butabirondoola obibikkako naye nga bisigadde bigenda mu maaso nze nsiiba mu banka bajja gamba nti balagidde banka akawunti baziggalewo ne bataziggalewo basiga bateekako ssente zaabwe kituufu kwizi Nadduli lwaki yagambye mpulira Hajji ensonga eyo Hajji ebadde naye ennumya omutwe naye ndowooza kenjikubuuliddemu n'ombuulira n'atandikira awo nange ogirowooleza ku mutendera ogukola ki naye ensonga zonna Hajji njagala okubuulira twatandise okufuna simanye eno beeno byatuuse akadagala ka covid akadagala akatangira akagema covid tukafunye bakungu bangi abakafunye era nga newe tukolera vidiyo eno olwaleero ne mu State House kirangiddwa nti ne muzeeyi kennyini wakufuna doozi eyiye olunaku olwaleero Hajji covid n'eddagala lya covid nze kyenjagala kubanga eno health step nkulu nnyo naye priorities ku most abantu abali badde balinga priorities ate basetinze ba MP tiba MP beggwanga bakuweebwa doozi eyaabwe okutandika ne weekend egenda okutandika Hajji ddala eddagala lya covid MPs the priority of this country ba priority babalonda mudda basookerako basawo abajjanjaba bannaabwe baleme kufa ne bazzaako abakozi ba gavumenti mu bitongole nga bwogenza obalaba kyobutula nti bagamba nti ekitongole minisitule ya Katikkiro era wabalabe bonna bwe babaddewo omukungu Moses Ali namulabye kaakati wakuba munnange oli yagenda naye waali mulabye kaakati era ne minisitule ze ziyingira mu ofisi ya prime minister ne gundi naye wamulabye byabashaija wamakomera namulabye bonna abo abayingira kakati banayingira mu ofisi ya president n'abo abaliyo bwe bati ekirindi be kirina okugenda okutandika n'omukulu nkitegedde amazima Hajji nze nalirowoozeza abo bwe bavaako abazirwanako mulowoozebweko kubanga nsuubira mulina bingi nnyo ebyeggwanga lino bye mukyawaniridde naye sinawulirako aboogerako mmwe tebakyabalabawo oba tebakyalowooza bajja tuzingira gye tuli kubanga abazirwanako buli omu alina gy'agira ki gy'ali nze bwe mba nalwana Hajji n'omuntu mba ndowooza nti nnyo mukulembeza nyali badde nkulembeza nga nti n'abasajja bange abamanyi ebintu bwe byakola ki bwe byatambula kambalowoozeeko naye kale ndowooza abanaabalowoolezaako mu kaseera kamu Hajji olwaleero lwe lunaku olumu kuzisembayo abaana b'ekibiina ekyomusanvu bakole ebibuuzo obadde musomesa omuyigiriza era ndowooza tusinzire wano abazadde baffe abatulaba obaweerezeyo ku bubaka bw'abaana abagenda okuba nga batula ebibuuzo eby'ekibiina ekyomusanvu Hajji nkuleetera obubaka nti abaana abasinga abaludde mu covid ate tebagenda kutuula bibuuzo enewuwo gy'owangaalira Hajji kiri kitya ku baana abasoma abanaatuula ebibuuzo gye bali oba tebannaba kuddayo baddayo dda amazima
temuli mu buligaliga bwababuziddwa bababulidde mu byalo yalo muno. Buli kiwendo ekijja kibaako bwe kyajjirira ngwe okigenda kumukomya awo we yakoma. Nga naye kyekyamujjira abeeko waakoma. Mu 81 entalo bwe zaali zitandika twali tulowooza tujja kubeeranga mu maka gaffe nge bali be balwana. Ogenda okakkananga amagombolera bagaggadde, amasomero bagaggadde, abaakomaawo baakomaawo. Bagabiraga nti nze nakoma mu P5 olutalo lwamala emyaka 5 nga sikyayinza kudda mu ssomero. Nja nakola bwenti nakoma mu P7 tulagenda okumala emyaka 5 nga sikyayinza kuwutamu kugira ki kudda ku ssomero. Kaakati nno mu baana bano abagenda okukola ebibuuzo nkubira omulanga abasomesa baleme kukemebwa. Wajja omuze wano ogwa grade 1 nti omwana bw'ataba tayitidde mu grade 1 aba tayise. Nekisikiriza okubba ebibuuzo ate n'okututwalira abaana ab'omutindo ogwa wansi waggulu. Gwe bw'obanga oyise Makerere abagenda ku grade 1 nogamba nti nabadde n'abaana 105 148 bayitidde mu grade 1 ababiri be Babbi. Oluusi bagamba omuto yakola bibuuzo gwe nali gye sitalinga nafunyeyo omu wa grade ey'okubiri tukuwulira. Kaakati abantu abo bw'obalondoola obalaba nti gye bagenda mu maaso ate balemererwa okusukka ku senior 2. Abalala n'okuyingirayo tebayingirayo kubanga bali mu senior gy'obatutte. Bano kye bakola baddira pepa gye baakolera ddala yennyini gye babawa. Ogenda okulaba nga yagigudde ndoga nti ate obanga yagiyita ogwasooka yasiimuse mu kaseera kano nga bagamba gwegenda onoonyi walala. Eno ye priority agifunye ajja kufuna abaana bangi biki naye ng'ofuna abaana abakoma mu kkubo. Nze kamwa koogera goyogera naye sifunangako ku saagifunako naye obanga otunuulira ebisirusiru by'ensi nange gyombalira. Butuufu mbayitako era nenzija wano basigadde bonna mbayitako abeerowooza nti grade zaali za waggulu nennoonya ggwe ate nange bwe mbitwala ne bembitwalidde ne banga anoonyanga oyo. Kale nno n'olwekyo nze nga omusomesa nasomesa okuva mu primary paka senior nalagiranga abaana bange wano mu P7 natuuza abaana 6. Kaakati abaana 6 ne tufuna abaana 12 ne bafuna abasigadde ne babeera mu super B. Ne bagamba sijja kubaako n'ogu gwe nzikiriza kudda mu P7 genda mu senior osome. Tekitegeeza nti okuyita obulungi primary olwo oba omaze emisomo amazima. Gino gy'oliko mirala nagiri gy'ogenda okuyingira mu miki mirala genda. Naye nze tugenza okugenda okuva mu nsiko nga nyina ba headmasters 20 ab'omu Luweero nga bayitira wali kubanga nabasomesanga ng'omusomesa era nga nabo basomesanga abasomesa. Bino bye mbasomeseza ebitabo mbikuume namwe bigenda bayamba mu maaso gye mugenda. Naye nga mu bonna nkugambye nti 12 bajje ku 6 abasigadde ba super B. Era n'abalala babadde wano nga ba headmasters babbeeyi nnyo ate era babalonze ku mitongole ebirala nabakati bali mu bukiiko buno obutaano obukola emirimu mu district. Kalabira byanjigiriza kabya mirimu kakebera bitabo ka beati. Kale nno omwana tumujajingire ku bwongo bwe bwalina naye gwe bwona omugamba nti ntwala ba ebeerere ojja kutwaliramu n'ebisassalala. Hajji mwe mwabireeta mwina cut off point sima mwina biki n'amaso ne mukkiriza private ne zijja nzizo zironda kulimu yokka abantu ne bakakibwa okubanga result bafumba nfumbe. Kaakati bano abaffe ekyo nakugambye nti okukwata ekintu obubi
kikireetera ekyo. Aba private be bajja bo ne basetinga grade yaabwe. Abalabirira amasomero ffe nga bwe baatulabiriranga si be balabirira gano amasomero. Kubanga nti basupervisor baaliwo nakati weebali n'amala okuwandiikira ebbaluwa nti kaakati ng'ennaku z'omwezi 12 nja kubawwo. Nadduli secondary school zijja ku ssaawa 2 Olw'Emmande. Oyo ombala kuba supervisor. Ffe yagwanga bugwe ku makya ssaawa 2 ziba akalimi kalima mu 2 beekati ng'emmotoka eweta. Nga nimuleetere ebitabo bya rival book nga ssaamu omukono sibasa abo abali wansi waabo abanaddako tabasanzeewo. Mpulira Ggolu-Hajji buli omu nga buli olunaku olukya alubala inspector okubanga atuuseewo. So siga nti buli lwanajja anaasiiba olwanaasiibawo nga jiridde classroom ziwaaka olwo lulala naye lino olw'okusupervisinga abasomesa nokulaba abaana essomero bwe lifaanana ebiki ebyo aba bimaze obbikola. Ebyo tebikyaliwo. Yalindirira kukuwandiikira kabaluwa asange nga akabaasa ako kategese kamawanga amafuta gaago oyo asupervisinze eki asupervisinga nsawo ye omutindo ne gugwira ddala. N'otunuulira nga omusomesa asomesezza naawe waaka mutusanze mukono gwa headmaster oba ogw'omusomesa nti yamaakinze ebintu ebyo. Waliwo kino kitwakolanga exchange of books gwe wooli naawe naawoono kaakandi mutandika okukola answers ku lubaawo ono bebamanyini partnership gwamanya ono nga ayongerawo nakimanya nekizuula mu class naye nga nawulira nga abaana baseka nga kivudde ku ki ono bwe twali tukola teyakola bwe twabanga tukola ku lubaawo kiruteekawo kyawandiika. Kaakati kyenva ngamba nti kambadingise kaakati nti ye kino ansa bweti nenkyuka ogenda okulaba nga kyempandiika oli kyawandiika ogenda okumuggyako ekitabo nga kikye. Kaakati olaba afuna makisi ezikulimba mu buyaayeyaye olaba alimba kitaawe nze nsinga mu kibiina ng'ate yasembayo. Mpulira kale nno nemukuba embooko 5 nembaga nti omulala naddako ngenda mufulumiza ddala class ajja kusomera mu ndala. Tujja kusaba headmaster ateekewo class endala eyabo abajangiri baleme kuwona n'abaana baffe baawulwe. Mpulira kale ogwo omuzira guno tugulinnyako naye bw'otoba mujangiri nga baana abo tobajjaamu mulimu. Nammwe abaana bino bye babaguza babuyita busasi nyiikiza mutwe gwo tojja kugamba nti ne bw'onoogenda emakerero ojja kusangayo obusasi. Tojja kugamba nti bw'onoobeera mu section ya senior 6 senior 1 senior 6 naye ojja kusangayo obusasi naye ojja kulemererwa tukufiirwe. Genda n'ekyo kyonoogenda nakyo buli lweyongera eri waliwo subjects z'osuula n'ogerereza osobola era ojja kukisisinkagana nga tugyemu omuntu omulungi. Nze saasobola kubala era sikuyitangako. Olinga nze Hajji. Geography, history, English, science ebyo. Nange kwanzanya nnyo okubala. Siyinza kulimba. Nayitako lumu nga tukyali mu junior mu 61 kutuyita algebra. Simanyi oba olwali bakyamusomesa. Yali Hajji. Yali. Kale nno oyo algebra ne geometry namukolako bulungi nempita nafuna makisa 5. Headmaster wange era nga yali omusomesa omugenzi Marhamu Sheikh Mulumba eyali kazi wa Uganda. Nampa n'ekitabo kya Dwell bwe gulinga Bayibuli naga nti kikuwadde ng'ekirabo kubanga bukyankulaba tobaatobangako sabjekiti kyakubala nnyo naye no bwagikoze ekitabo kyenkuwadde ng'ekirabo obiraba naye
bino ebyaffe bitulimu bino byombuuza tebigenda na calculations. Tewaliwo calculator. Bigenda na calculator ya bwongo. Na kujjukira na kutegeera. Kutegedde Hajji. So no information yompadde nnungi Hajji. Muleme kukoppera baana lwa kwagala ziguledi. Muleke atambule n'omutwe. Ayagala grade n'okwongeza kufuna omuwendo gw'abaana. Nti bamuwane batwala awo nti basomesa nnyo. Naye bw'obalondoola ogezezzaako n'obalondoola gye bali. Nze kugenda londoola abange wano nga nyiraba headmasters abasukka 20. Nkutegedde Hajji. Oluvannyuma nga bafulumye otegeera gye balaze bakola batya. Mpulira Hajji, waliwo ensonga endala. Abantu balumiriza nti ekisudde ebyenjigiriza. Bwe mwava mu nsiko, abava mu nsiko ne bafuna ssente bazizimbamu amasomero. Nti era abakungu abasinga okubanga babitiibwa nnyo mu gavumenti yammwe be basinza amasomero amangi ku lukalu luno. So baleeseewo ekigulirira olw'okuba agaabwe baagala bagawanike nti ge gaago agasinze. Tekinattabwayo. So nno nga balumiriza nti abakungu abanene ennyo mu gavumenti yammwe be baleese ekibba bintu bino. Kituufu Hajji abammwe bwe bateeka ssente mu masomero ne basuula omutindo oba ne beesukkulumya ne baleetera n'abalokola ensobi. Ekintu ekyo ky'olaba twajja nakyo okuva mu nsiko. Mu nsonga zaffe 10 kyalimu ekiri okukola mixed economy. Ekirungi kitulaba mu bakapitalist tukitwale. N'ekyo ekirungi kitulaba mu basocialist nakyo tukigireki tukitwale. Sustainable economy eyeeyimirizaawo ng'erina okuvuganya. Privatization yola ogendo gireeta singweko bugwi nga tumaze kuva mu nsiko. Mbadde manyi mwabisoma mu magazine nga tumaze kuva mu nsiko. Mpulira okuvuganya empuyika zibe bbiri. Gavumenti evuganyizibwe nayo bagivuganye. Eteekewo police n'abantu baveemu omwasi tukolaganire wamu. Mpulira nga tunakola bwe tutyo tujja kuyambibwa era kubanga bw'otunuulira ku muwendo guno ku masomero agaliwo nga tewabaddewo ga private gaali absorbiza abaana ba primary nga bamalawo bangi. Mpulira twagenda mu nsiko nga tuli obukadde 14 kaka tuli obukadde 40 n'omusobyo abatweyongeddeko oluvannyuma lw'okuva mu nsiko be bangi okusinga abaaliwo nga tugenda mu nsiko. Hajji okuyiya kwa private sector tekyali badde kibi naye police makers okubanga buli police bo gye bateese eri gye tunagimanya ate be baleeta ssente abantu ze bateebereza nti zibanzibe ate ne bainvestinga mu areas ezo ne baleeta necessary competition kuba bo babeera ne money kakati ate bw'obanga balina money be basembayo okuwa abasomesa baabwe omuwendo omusaala omutono. Tojja genda mu masomero ga private omusange ng'omusomesa owa private yasinga owa gavumenti omusaala kizibu. Ate basinga obutasasula. Mpulira nze nkugambye akazannyo ke balina kakubba bibuuzo ne babyegabira basukkulumye emakisi bafuna abayizi. Nkutegedde Hajji nsonga nkulu nnyo eyo. Hajji ngenda kuzingiramu na kino era siiru ku byenjigiriza. Ministry of Education yatereezezza etteeka ery'abaana abafunira embuto mu masomero era n'egamba nti omwana yenna avudde mu covid ng'alina olubuto wakudda eka omwaka gw'olubuto Ssaako n'okulabirira omwana emyezi 6 olwo lw'anaatunulwamu nti wakudda mu ssomero. Era etteeka ne liwa amagezi nti omwana oyo bw'aba wakudda mu ssomero okuwona okujeejebwa n'okuyimbibwa banne ayiye afune essomero eddala. Wabula ekyazzeemu ekirala ne bazzukulu b'abalenzi etteeka leero lyabatwaliddemu tisinga ozuulibwa nga gwe mulenzi yaleeta olubuto olwo nga naye mu ssomero mw'oli oli wakusindikibwa eka naawe omwaka omuwala gwagenda okumalayo. Hajji ekintu kino okiraba otya? Punishment bwe mba ng'omwami yabbye n'omukyala nabba
ekyo tekigamba nti basibeko anaaliwo ebyomulala era ne bweguba musango gwa Katonda abo bombi gwe bakwatako tegukwata kuwomu mpulira kubanga ababadde balina ejjaliri kubanga bo tebajja kumusiba bajja kukolaki ekyo bakitwaliremu kirungi nti omulenzi naye abonerezebwe oli omuzadde oli afiiriddwa omwana we gw'owuwa segalaawo ng'ayinaayina asindikibwe naye eka nakiwulidde nange nensanyukamu nga bano bayanga abadde bayinaayina olumaliriza okwonoona omwana wa munne oluusi wabadde tewaliiwo nkola nayateeka mu byanjigiriza emutwaliramu simanyi Hajji naye policies oluusi zireetebwa nga nnungi ne zifiira mu implementation katusabe nti ekyo nakyo kinaabeera ki implemented kubanga bino bitutunuulira era byetaagisa gavumenti okubaako oludda oluvuganya na gavumenti ogwo mulimu gw'oludda oluvuganya na gavumenti okulondoola ebintu ebyo nti polisi eno twagiyisa yo erikola ddi era ekozeeko wa mpulira egezeseddwa results ziriwa erondoddwa etya era biki bye tulabira kakati nga bwogonyonyodde accounts 10 ez'enjawulo ezo zibala za gavumenti olaba gavumenti bwevaawo negenda yeewola naye ng'ate ensimbi zayo ezirese wali kituufu teziraba mu bitabo tezirabayo ku mitimbagano wabula zaayo oli azizaaza mpaka lwe bali mugwamu aje kutegedde bulungi njagala okuleetera obubaka buno Hajji nga tuteekateeka okuba nga tugenda mu palamenti abantu tusemberera okulayira okuva ku president paka ku mulala Hajji era ebbugumo ly'obwa sipiika likyeyongera waliwo okusika omuguwa wakati w'aba na NRM bo era nga bangi beegwanyiza ebifo ebyo Jacob Olanya Speaker Rebecca Kadaga naye ate Rebecca Kadaga bayinamu okusika omuguwa ne government chief whip omukyala Nankabirwa Hajji kantandikire ku nsonga eyo omulimu gwa chief whip gwe gutya gwa kubanga ye kalabalaba waba bakapa abali ku dolo government mu nkola y'emirimu mu nzisa mu nkola yaayo attendance yabwe mu kutuula yes n'okulaba deliberations byemuteesa bw'oyimuka oyogera ebintu ebiri genuine mpulira ate oyinza okuba nga oyimuse mu lukiiko naye ng'ate oyagala kwogera ku bya famire yo nga tebyako kasingiddwako mpulira kale ogwe mulimu ogwo n'okuluŋŋamya omulimu gwa kalabalaba gutwaliramu okulabalabira ekifo kya sipiika ogwo ate ogwo mulimu gwa palamenti sigwoli palamenti yonna eyeegasse oludda lwa gavumenti n'olutali lwa gavumenti be bannannyini mubaka oyo awo Museveni talinaawo ngalo tayinza kugamba nti nkukyusizza mpulira kubanga si yamulonda tasobola mugamba nti baawo bavaawo nkutegedde Hajji naye Nankabirwa chief whip aliko ayingiridde nnyo Kadaga kwegamba olutalo naffe abatakiika mu palamenti tebalutuyingizaamu kubanga nze naali badde siyinza kusinziira eno njogere ku ebyo nga siri memba wa palamenti ng'ate mmanyi palamenti omulimu gwayo gwegiraki gweyina okukola kaakati omanye obujja bw'abakazi n'abakazi ate n'omulala ayina obujja ng'ate munda naye yali yeeyagaliza kubanga senga nawe yayitamu naye yali badde ku lukalala lwabo abeesimbawo Nankabirwa singa yayitamu ekibuga nga kaaya teyamulya yali badde naye ayagala kubanga bw'otunulira ekimogisisizaayo tayali badde kyali senga tiyali mukazi oyo kuteekawo mugongo mpulira n'olwaleero nga nti wagundi nga ttaamu zaasigala 2 nga ttaamu zaasigala nti ow'ensanvu tadda mpulira yali badde waali singa yagenda dda mpulira kale nno ebyo butamanya bulungi bwaba kubanga ogamba nti fuze nnyo nga mukama wo tomugambako gende wa Museveni mugambe nti naawe okulembedde nnyo ne Kadaga naye akulembedde nnyo bana abatuli emabega nene kennyini ayogera akaddiye gwakulembera afaanana ati
naye kennyini ayogera ekifo ky'okukiikirira abakyala b'ekibuga yali akimazimu ebbanga kuva mu yonna yonna akulembedde teyeeyogerako alaba kadaaga kuwulira ebintu ebyo era wano nnyina okwebaza kubanga nawulidde Secretary General wa Party ng'aga nti abange mwabuuka ekintu tunaba kukituukako n'olukiiko lw'ekika teronnatuula kusengejja mwate mukola bino naye abo wanguyiriza kubanga namuwulira kadaaga ng'agamba nti bagamba Nalweyiso n'oyo be bakuba obusimu nga basinziira mu State House bagambe nti bannange temulonda kadaaga mulonde Oulanya ne State House yagambye n'agamba nti nze mu State House manyi yasulayo ali owo maka ga pulezidenti ate omulala asinziirayo akuba amasimu yaani Museveni ye pulezidenti yagakuba simanyi kaakati nno okulinaana omulangira tobeera mulangira okutambula naye ne mugendako mu trading center tofuuka mu mwana wa kabaka mpulira osigala kyoli kale nno n'olwekyo mu kukubaganya ebirowoozo ku bya sipiika twandikisoose ne tukireka ne tulinda obudde bwakyo ekituufu aje ekitukyongezaako ekirala ate naffe abavaayo tukendeze ku ambitions okukakasa nti buli onooyingira mu paalamenti ku kifo ekisembayo gwoyagala obeereko ababaka ebina mwenna bwe munaabanga mujjiridde ekyo kinaaba paalamenti ya kika kyeyo era munaaba ne ba speakers bameka kisava Hajji kisikiriza kisava obusava bwakyo busikiriza we namba 3 w'eggwanga senga fwena bwono senga temusimbyewo benzi gutegedde Hajji gutegedde amazima zonna mmotoka mpulira naye bw'obeera memba wa paalamenti genda n'ekitiibwa kyo ate buli memba wa paalamenti balina obukiiko bwe batuulamu oba omuntu obukozi bw'emirimu genda oleekaanira eyo bajja kukumanya ng'ova eyo lwe tujja okukusootinga tolabanga gundi ayali kakiiko kano akabuuliriza so omusajja weefudisi aka paalamenti akabuuliriza ebya banka omusajja oyo eri katuntu kaakati katuntu bw'avaayo nga zze kusaba bwa sipiika recognize omulimu gwe yakola kubanga sipiika aba mulamuzi awuliriza ebyogerwa n'okubiruŋŋamya oyinza okuyimuka n'oyogera bewi n'akugamba nti please ebyoyogedde tebiriiyo kino kyaliba ekitiibwa ng'asobola so si kuteekawo buteesi mutwe n'ozijjaggaliraawo nkutegedde Hajji si kujja buzi n'ozimbagata nti gwe nnyini buyinza obwongo bw'abantu 400 okubanga buli mu bwongo obwo to maintain ote kukitunulira kyova olaba nti abasomesa badde bavuddemu nnyo abantu abakulembeze akulembera essomero n'akulembera kiraasi eva eri abaana abayivu bakitaabwe nga bayivu olaba ebibuuzo najja nakwokya ekibuuzo ng'omusomesa naye nga yakijje ku kitaawe yakivudde waka eri abayivu abasinga ne ggwe amusomesa n'akyokya ggwe n'otuuyana nakyo nkutegedde Hajji n'atandika kubola nti ekyobuuzizza mu bye tusoma tekiriiyo leka kubuukira makyo bw'olituuka ku ekyo tujja kubisomesa nja n'akubuulira otuuseewo awo n'atindawo kale nno n'olwekyo nno baleke kugamba nti nze nkiise mu paalamenti emyaka 10 tambuzi 2 n'olwekyo I prefer being a speaker obwongo bwo butegeera butya bubalansinga butya amagezi ag'okukwata ensonga olina genkanawa Hajji kyeneebuuza ye nankabirwa obukyayi bw'alaga buvaawa byabumanyi nze nkugambye nkibanyonyodde wano emirundi twali mu seeke
mwe nasooka okumwekangira bye yayimuka n'agamba nti ono tali wase bw'ati yalaga jali ebintu bya gavumenti yayera bw'ati poliisi ezagamba tazirondoola omukazi nenda ava mu mbeera naye omukazi bwe yayimuka okwetosa n'agamba nti mwali badde benkanya nga ne pulezidenti mwali senga saayiwa ow'omugongo gwange senga atudde awo zaali tambiri buli kyatukikyusa yalize zaagaziwamu kati waddembe n'okudda bw'aba ayagadde webale nnyo ne tudda mutugamba nti taamu tuzigyewo naye emyaka gisigadde n'agamba nti tukitekesekeriya ti n'emyaka giggulwe najjo ne giggulwa kaakati ataawo kwejo emirimu gya gavumenti mulimu ki ogusinga kwejo iri tuli omukazi ono gwe mbadde mbala ng'omutegevu okutuuka awo eno atuukiddeyo wa mpulira nkuwulira ne babeera aba naye kutuusa nze obwongo bwange Katonda ansonyiwe nalaba nti oyo mugule ayinza okubanga ayogerera nsawo ye emabega we ayinayo an invisible arm totuuka ku ekyo bannange ayinayo omukono gw'ekirawuli tetumulaba nze nina ebinnuma Museveni byatakoze ng'ebimu byange birala bya ggwanga naye ate siyinza kukukkereza n'oyimaawo n'omujolonga mpulira apaana eyo siriyo lwaki awo totuukawo kino bintu bibiri bisatu bye yakola ku lwange nze ng'omusajja omuganda alina nannyini bwakabaka alina ennono zaffe ez'ebika bw'abanga yabita n'abizzaawo ebisigadde ogwo bwongo bwaffe bujja otuyamba bikola mpola mujja kuteekawo byonna tajja tuwa biwenze namala okiraba tweveemu tubyekolere mpulira tweveemu nga bwe tuli abangi tweyamba amagezi tuli oba ono tuli obukadde nga 10 n'omusobi oba 10 nabomeka sindakumanya obwafu obwa Buganda abantu ebitundu nga 18 ku population yonna ffe tusingako obungi kaakati tukozese obungi bwaffe obwo n'amagezi gaffe ago n'obugagga bwaffe obwo tuzimbe Buganda mu nzimba empya tuleme kugamba buli kaseera kaabira amata gayiise gagenze gali privatization eno eriwo ewa Buganda omukisa okukola byonna byeyagala nga bwe oyogera ku masomero amazima tunulira wano ewaffe Luweero ennaanansi zivundira wano abantu ne bafiirwa Buganda teyinza kuteekawo ginale twalinanga Coffee Marketing Board ne Lint Marketing Board ne Produce Marketing Board ne tuteekawo Produce Marketing Board yeyo ne tutundira ebyaffe ebweru tewali Museveni siwuliranga ng'akiganye takigaananga eyiyo enfuula eteekewo kampuni ebyo ebiyambe oba Museveni tabitunulidde gwe bitunulire enkole balimayo ennaanansi wavaayo mata ennaku ze wavaayo n'amatooke amangi amayitirivu ate fe tugalya gayigira buli lunaku kale nno ekyo kasita yatta obwakabaka bwaffe pulaiti yaffe ng'Abaganda twaddawo era oli ne bw'anaafaayo atya ng'agirwanyisa ajja kubanga amala biki biseera bye kutegedde yaji biseera ensonga eziri mu lubiri lwa sipiika awo nazo nzitegedde bulungi nnyo era nentegeera enkwata yaazo bw'enaabeera ne ku bwa deputy Hajji kuliko Lwakoojo abwagala Robina Lwakoojo naye abwagala obwa deputy ndowooza ababwagala nabo bawezeeko naye ne wabeerayo n'ekifo ekirala ekikulu mu nnyumba eyo era bwe wagambye oludda oluvuganya lukulu leader of opposition Hajji mu kulonda leader of opposition waliwo ate ebizze eno zitandikanga ng'ambe za Uganda oluvannyuma lwa mutabani wo Sseggirinya okubanga anyeenyezebwa olw'empapula musuule wajje
ne akalulu yakawangula naye alina kusooka kusoma alyoka akomewo kitegeeza tuyinza okudda mu by election. Tutunulidde by election eziwerako era ne watandika okuyitiramu olugambo ti mutabani wo Bobi Wine yandidda mu paalamenti ng'addira mu by election ey'ewantu ewamu nga mwemuli gwe yali eyawangula gwe yasooka okuwangula mu by election eri okuvaayo amuwa ekyanya addireyo mu paalamenti ekyaddondo. Ekyokubiri biri mu nkuba awo nti kiteesebwako ate yalikwata tiketi ya Sseggirinya bw'esuulibwa akomewo nalo ng'enjogera yaffe ate nga twagijja ku ye bweri ajje mu paalamenti. Ate kati olugendo lw'okudda mu paalamenti wakufuuka leader of opposition singa aba akomyewo mu by election. Aja obubadi bwe obuli digital NRM bugenda gisukkako mutabani wo yalidda mu paalamenti ng'ayita mu kifo kya Sseggirinya. Kale nno wengenza okujja siwe ekyebando Kawempe yeye Kawempe ate oli we Wakiso ekyaddondo kubanga kyaddondo Kasangati Wakiso kituufu ono Kawempe Kampala kyaddondo Hajji tekimenya mateeka etteeka ligamba Munnayuganda wakwesiimbangawo wayagadde ekyenjawulo kiri nti teyeeronda ng'ekifo kituuliddemu emyezi 6 okulonderamu okusobola okulonderamu naye okwesimbawo tekigaanibwa ati nga bagamba gweokutuka okugenda okwesimbawo kitwale nga owozezza emyezi 6 nga mu kifo ekyo muwoli naye kati eno Bobi Wine yasola ddeko ddi mu Kawempe aja buti omulembe oguliwo guno guyinza okwewuunyisa enkola yagwo bayinza okuvaayo akabadi ne kamuyingiza omulundi omulala. Omugaso gw'ekifo kya leader of opposition agiguli ki kuba ogutandika okuleeta obwamu obwo ekyo kintu kikulu ali recognized era alina facility bamuwa emmotoka bamuwa kiki kubanga nalabira mu kinaana gundi bwe yakkiriza nti Obote awangudde semwogerere n'emmotoka ye baagimuwa nabikibe ne facility emusasula ne bagimuwa ng'era gundi oyo yambuuza ekibuuzo oyo M.i.S.O n'agamba nti ate obanga mwagenda mu nsiko lwakubba kalulu naye ng'akalulu babba kaddipi lwaki bwe mwavaayo semwogere temwamuwa buyinza bwe ne mugamba nti weerabidde mu nsiko twamalayo emyaka egi 5 emyaka egi gye twamalayo naye gye yamala ku kisanja kye ekyoba leader of opposition n'omusala n'agulya wali oyagala kumuwa bonus Ero ebyo ababuuzanga ebyo nga mubibuuza bye byakoma kwegamba emyaka 5 gye mwamalayo mugenda okudda ng'ekisanja kye kiweddeko nguwulira ate oyagala kumuddiza bonasi simanyi twasanga paalamenti eweddeko yasaavinga ekiki n'eki kwegamba nze ntera okukitunuulira nti ekifo kya leader of opposition kiringa ekitaliimu nnyo kye muwamaanyi ate mpulira nga bwe kiba kyogerwako nkiwulira nga nsonga nkulu munyonyonyonyonyonyo leader of opposition bw'asemba etteeka nga lizze diba unanimously passed kasita abanga amazima alisembye bulungi mpulira abudde olubugale gavumenti bakira nebagamba nti etteeka eryo minisita lyayanjiza naffe tubayiringa nalyo mpulira twokusika mugwa naye singa akwatira najjayo points tolaba bw'alisoggola ebyo byagenda asoggola omuba mulina okubikyusa kubirongoosa kintu kikulu nnyo Bobi Wine kaakomewo yebanga nsonga nkulu nnyo Bobi Wine katumuzze mu sitayire endala akomewo mu paalamenti tunaawulira agino omutabani we agendako bweru ku mirimu era kyawandiikiddwa kuba nakyo kibiina kya byabufuzi kati
tukiwa omulaka gw'ebibiina by'ebyobufuzi bwe bifuna ssenkaggale w'ekibiina kya Nuupu agendako bweru era nga mu byasuubizza okukola ng'afulubya ebweru kwe kwogerako n'abavuganya zi gavumenti za Afirika endala balenge strategy engeri ki gy'abajja mu buyinza engeri ki bamuwe ku magezi engeri gye mwamubbye obululu nga yafuna ebitundu 54 ne mumubba agenze kwebuuza ku banne balabe engeri ki gye bakyusaamu status quo oba balabe engeri gye babajja mu buyinza Hajji temutidde strategy za mwana ono ate otyamu ki zirabika nga zigenda bajja mu buyinza omukkiriza ng'akkiriza Katonda Sitaani alina engeri gy'amulwanyisaamu kubanga Sitaani tayagala kirungi ye ayagala kiki byonoonese bw'agenda okwebuuza si ye yekka ne Museveni yeebuuza ndikagamba nti yava mu lubuto lwa nnyina n'ajja wano naye yeeyita nange nyinza okugamba nti nga tuli mu lutalo tulwana yajjanga n'akugamba nti kaakati nti ngenze Kampala eno siriiyo ngenda kusisinkana embassy ya Algeria n'eya gundi n'eya gundi bwe naaba nkomyewo nja kukubuulira bye tunaaba tutuuseeko ye tiyasakanga magezi bwe mubanga oli agenda okwebuuza nammwe mulina gye mwebuuza mwenyweze entebe mugitaddi ate kyekiri kyagenda okwebuuza ayige bamuyigirize nti bw'oba onoonya akalulu tokulembeza byakuvuma kubanga ebyokuvuma tebiriimu kalulu bw'oba ogenda kunoonya kalulu stick on that point gy'owulira nga gy'oyagala okolera eggwanga zijjeyo nnya nyonnyola yalina ekikonde kye agamba ensonga ze ziri ku mukono guno ensonga ze 5 kyava awanika ekikonde kya Mandela ekyo kikonde kya DP Mandela weri wa South Africa naye wali waffe Uganda ekyo kikonde kyaki kya Democratic Party bw'olaga ekibatu oyo UPC nkutegeera bw'olaga kino oyo KY Victory mpulira si Besigye baati bajjo babikopye Victory yakabaka yeka tugisize gitegerera ku Besigye fa ab'omulembe oguliwo kano dayeko emabega tewaliwo kiriwo kitabaawo tuli mu history repeats itself kale okugenda yeebuuze asaka amagezi tagaanwa ne Qur'an etugamba nti munoonye okumanya newankubadde nga kuli walanga esweni ng'okuva ebuwalabu ogenda e China myaka na myaka ng'osiirama ku mbalaasi otambula naye aga nti bwekubanga kunoonya kumanya tambula olugendo olwo ogendeyo okuba kunoonya magezi nga weetaaga kutegeera yes naye bw'aba mumuleke kasita nga tanoonyezaamu ntalo ayinza okuba yagenze kusaka nga twawulirako nammwe mwasaka ewa Gaddafi ebyokulwanyisa ye lwaki mumugaana kaakati ate ebiwa Gaddafi tugenda okusaka okulwana tekwali kwa kyayagalire Paulo Muwanga yanyaga obuyinza awo gavumenti obaginyagira yali chairman wa military commission n'anyaga Sekono ayali chairman wa electoral commission n'atandika okulangirira abagudde embaale ewange ate radio Uganda beesoma kale kwegamba ebintu ebifanaganako bwe biti oli akuzanyira ku bwongo n'ayitawo ate naye akukyamula obwongo noona alumiriza mwamubba mwamubba amagye ne geeyingiza mu bululu ebyo ebyokubba tekimuganda naye kusaka byafuuka bya lugambo twali bitegeeredde fule mu musango gwe ne tutunuulira okulaba omulamuzi asaza atya newankubadde asaze ku lwange nga Nadduli nga nze mpiseemu naye wabaddewo okubbira ne Piraato bwe yagamba naye bannange omuntu ono gumundeese mu maaso gange simulabako muki musango teyagusala yamala n'agusala era oli ne gumuwanisa kaki ku kalabba nti nakati ekibi kibeere ku mmwe kubaana bammwe kubazzukulu bammwe bannakabirere bannakasatu ne nakana naye nga nze simulabyeko Nsonga ekutegedde Hajji amazima Hajji njagala nga ngenda naatera okumaliriza ekitundu kyaffe kino ekyokwebuuzaako nkuleetera ate era emboozi zibaddeyo mu kibuga
kale emboozi zekuusa ku by'obufuzi n'obukulembeze tuzitwaliramu empisa z'abo abatukulembera omwo nga tubafuula kyakulabirako newankubadde tusomesa abaana oluusi tubagamba njagala obeerenga Hajji Nadduli njagala obeerenga Kyagulanyi njagala obeere ebyokulabirako ebyo oli byaba alonzeeyo nga ye byalowooza byalabirako kakati tulina omukyala abadde yeesimbyewo ku bwa mmeeya bw'e Kampala omukyala Nabiira Sempala Sempala nga linnya ly'omwami we Sempala bano nno obufumbo buvafuukidde obufumbo bw'amawulire anti bakayanira ennyumba eri bbunga nga kirumirizibwa nti ate yaliko presidential candidate era yaliko vice chancellor w'ettendekero ly'e Makerere Professor Balyamuleeba nti ate balina omukwano ogw'omunda n'omubaka Sempala kino nno nga kibaleetedde okwagala okubba ennyumba y'omwami Sempala kirumirizibwa nti kaakati awo weewaava endooliito Balyamuleeba n'agamba nti yabawola ensimbi eziwera obukadde 800 n'omusobyo nga yazibawola ebbanga ery'emabega kumbe zaabalema nti okusasula era ku 800 baasasulako 5 kati kwaga 5 nga Balyamuleeba yayagala okubawambako ennyumba kale tekyavaayo bulungi ne kirabika nti ate yali yagala ogitwala ate ye mukyala wa Sempala endooliito lino Hajji zaatutuusizza mu wiiki eno mwennyini mwe twalabidde omwami wa Nabiira Sempala ng'agenza okuggula ewuwe n'asanga nga n'enzigi z'oluggi lwe zaggiddwamu omukyala n'ateekamu empya mu ekyo nga takyakkirizibwa na ku geeti anti baadiployinzeewo poliisi paatulo 2 nga zikuumye nti omwami tayingirawo naye ng'omukyala ye mwali munda yeesibiddemu ne tukitunulira nti akabadi ka Professor Balyamuleeba ne mukyala Sempala ak'okutwala ennyumba ya Sempala nange sikakasa oba ya Sempala mpulira nti ge maka gaabwe tekaakoze Hajji nkutwala ku nneeyisa y'abannabyabufuzi kwe twaligambye nti abaana baffe babalabireko ebintu bino eby'okubbaŋŋana n'okwewola Hajji mba MP bitandika ddi era ensonga ezo zenkunnyonnyodde oyinza ziwabula otya wakati wa Nabiira Sempala Professor Venatius Balyamuleeba n'omwami we Sempala eyagenze n'akaaba amaziga amangi ennyo n'atula abweru Hajji nno kyesigambye yatuuse n'okulinnya geeti nga baganya omuggulira era obutambi bwalaze ng'awalampa nki mpalampe kale n'abuuka n'agwa ne munda n'ayambibwako abooluganda n'abatabani ne bagiggulira munda n'ayingira agenda akonkone ku nzigi nga takyaggulirwa mu maka agage gennyini Hajji ensonga zino ozoogerako ki Balyamuleeba ne Nabiira bonna abantu ba mukugumu beeyo Lukiga beeyo we mu Western Naggayiwa mu Western Hajji bijjo mmanyi naggayiwa wano Naggayi linnya Ganda tebaliyo simanyi bulungi Kafeero Mutaasa waawa badde mmanyi wa wano Mutaasa waawa Hajji simanyi wenkole era ne baafudde babaza namwani muno w'obulenzi muno mulimu abaganda bamuno naye nga baawa benkole bwafiira wano ne bagati atumulaba bagututte erushere noga ate gwe tubadde tulowooza kubanga abaganda abo abeeyo baagenda mu mitendera 2 omutendera ogwasooka Ssaabasajja Kabaka Muteesa asooka abasiraamu bwe baagaana okulya ennyama gy'asaze Ssonga musiraamu n'anyiiga n'abatta yatta abasiraamu abatukka mu 40 abo abaasigalawo badduka ne bagenda eyo era bw'olaba abasiraamu abaganda abali eyo abasiraamu abookubiri abaganda bebe omulembe gwa entalo z'eddiini ezaaliwo be badduka ne batuuka ne Kabula ekitundu ekyo Kabula kyali kya Nkole omugabe ng'alagidde Katikkiro we eŋŋanzi ya Nkole okutamba nawo badduka ne bagenda eyo bye bibinja by'abasiraamu abaganda bimeka
ebyagenda mu West. Mu West era be bannabiira. Kaakati ye oli okumanya nti ono weeno ng'oyo Bilyamuleeba n'ono nga bonna beeyo. Connivance eba nnungi nnyo. When they connive. Oba osindise munya mu ssubi. N'ogota mu ssubi nti kandabe kye gunaakola. Oddayo n'ogulabako. Gudduka guzibiridde. Okutegeera. Bwe bukugu bwagwo. Kale nno n'olwekyo okugenda okusanga ebintu ng'ebyo wano wenyiigirira gavumenti Museveni gy'akulembera nti baganda bwe buli lwe bakola effujjo ye yennyini abasirikale b'ekyenga ataliiwo ne balaga ku mawulire ng'abasirikale beetala bakoona enju n'ogamba nti eggye lye twajja nalyo geega amayisa ge twabateekamu. Lwaki nga tanaba kusindika abasindike kale bakuumewo ayite Nabiira nebba bali baana be ba mu nnyumba. Ekyo oba tokikoze olwo oba otukoledde ekisa ekyettima ebyo nkugambye nti nnyumba tajja kusenguka. Ezo entalo ze tulindiriddemu abo abaliddawo nga baddize mu bukulembeze abaana ba famire eno balumbe bali nga babagamba nti ebyaffe byanjogobwe biti nga n'ebifaananyi babijjayo. Ero kyaliwo kamera kati nyingi tuba mwabiraba. Kale nno n'olwekyo nno okuziyiza ebyo mukadde wange aleme okusiriikira bantu be bano nga bakola effujjo. Nkuwulira olikola tojja kusobola. Wano Maria Mungu yali azimbye amaka ge ebwayiisa awo naye gavumenti bwe yali turned over ennyumba bagikoonawo ne buloke ezakola gundi ali bagitani foundation nazo bazisimulamu. tewali kyasigalawo. Kale ebyo banga obitunuulidde obwongo obwo Katonda ayinza obbuza mu balala abanaabeerawo enkya naye ng'ate ffe ababyogera tetuliiwo naye bye mulijjayo entambi zino biri batya. Omusajja yagambaki nti yabigambako bw'ati. Yes, ebintu babiddirize. Obuyinza bwe twabawa tetwabawa bali, twabuwa Museveni. Naye buli munyankole bw'avaayo olaba eddala ng'alabye Museveni yennyini. Buli ajja obanga alabye. Naye nze njagala okitunuulire wano obuyinza bwaffe bwali mu Kabaka. Mbuulirayo Abaganda bannakabala abaajonyesa abantu abajja wano olw'okuba ffe tuli mu buyinza muzze mu ggwanga lyaffe obalabawo. Eyo nature administration eno ng'egaanyi balina ebeegaanyi tejja kukoma okugaana kujja kweyongerayo. Uganda si yakuvaawo. Negativity egendagana nga yeeyongerayo. Naye Sulemaani yatugamba nti ekintu ekitwaliddwa unlawfully ne bwe kinaamalanga ebbanga at last kiriddayo mu bwannannyini obutuufu. Ne bw'okitwaza mpaka ne bw'okoza maanyi bukujjukujju. Wano Obote yakola unlawfully n'aggyawo obwakabaka bwaffe n'agamba ne Buganda teriiyo. Olaba aba central government baagala nnyo okwogera ku Buganda. Baagala kugiyita central region. Tetuli region, tuli ggwanga ddama. Bwe baba bakola address tebaagalaga nti Buganda, baagalaga ekitundu kya Uganda eky'omu masekkati. Mpulira tuli ggwanga. Waliwo ne guwaŋŋambako yagamba nti Queen agambye Obwakabaka tebukyaliwo. Bwe yali amuleeta omukomyawo bamugamba nti alegenda omwanjule. Muzzeeyo guwa mujjayo. Era koyire eyimirira ku madaala ga nnyonyi okumwaniriza. Era yayagala mu bugambo obwetonda. Ssaabasajja enkuba eryokwanga neetonnya netulaba ensisira bezenkanya emyoyo kubanga emikwano nakwana mibi sikula lw'abaddugavu bokka n'abeeru kubanga emikwano egyo egy'empuli ebbiri tebampa magezi gamala. Yeetonze kiwedde. Gwe ne bw'olibba ekyabalala kimala ne kiddayo eri nnyini kyo. Wano tubanja emayiro zaffe 9, tubanja ebibira, tubanja entobazi, gw'ogamba byakulemerayo byaffe
bijja kugenda Hajji bijja kudda ani katutunulire tulabe binaaba bikulukuta tugende olwala mu bisiibule byayingidde Sudan Buganda si kisamba ndikinaagenda kikyo kisaze ensalo mpulira bijja veerawo obukulembeze obujja obwenkya bwa bisuubizo na kusasula mabanja kankako Zoyoyagala bwa pulezidenti ti ffe eggwanga lyaffe wonna awamu twekutundira okulaba wano nti tuteeka okuteekawo olukiiko lwa Buganda olulondo obutereevu lubeera eddoboozi mpulira bwe lufulumya nti abange tiye anakkiriza otuwa bino ebyaffe oyo gwe tugenda naye mpulira n'otunuulira okuva eri Antonde okugenda okukoma ejjinja n'ofiirwa abantu abo teebereza ove Mutukula ewa Magufuli gye baziise ogenda ogome ku Kafongo ogenda Masindi bonna abantu abali awo bonna tolina ngeri ki oba oyagala bukulembeze n'obatunulira kyamuli era gamba ti jangu tuketi tukola endagaano eteeyuuguume tugende ku embasa ya Bungereza tiye gikolere nti affe munange bwe tumala okutuuka mu buyinza bino ebintu byabwe tujja bibaddiza teyabirekawo talinaako ndagaano mpulira kale ebisigadde ebigo bireke bwe oba tayagadde kuwa kaleke abalijja bwe walijja kabaka atalimanya Sulemani kaakati wano kagenze kembere njagala okugamba kafuumuuse sitaana akabbi Hajji njagala kubuuza empisa y'obufumbo eyonoonese mu ekyo newankubadde obukulembeze bulimu ebuli naye ate Nabbiira Ssempala asibira atya omwami w'ebweru nti ate Ssempala takyakirizibwa nakugambye edda nti abantu bali banyumba emu obuwangwa bukola kinene ku mpisa z'omuntu bwe bakwatagane bali amuleeba webale nnyo ate bonna nga bagagga ate leesi yaabwe yeri mu buyinza kakati ate bwagenda okutunula bwati alinga omuvubuka omulamu tiwamala okuzuuka neyejjera mu bwati nga talina kaawulya kamufumita mu kifuba naga nti ate kiraaba ki negamba nti linda lubyamira ajja kukwatako gyolabe n'ekifuba oluddayo n'okinyeenya Lubamira bwa mukwata akolola akiwaniridde kyewawanikanga mu bbanga kutegedde bulungi Hajji kale nno nja kusinziira ku mboozi eyo Hajji nkusabe bw'oba oyina akatalekeka ku nsonga ye agibadde layidde okugamba oba omusajja waffe ali muheege Dominic Ongwen alinjirira okuwuliriza ekibonerezo kubanga ku nkaaga egisukka mu nkaaga egyamuvunaanwa emisango egisukka mu 5 gyamusinze ebintu ebyali eyo mu north ebya Koni impact ya Hege eno Hajji okusikisa abantu empisa n'okufuna obwenkanya eri abantu ababonyezebwa Koni osuubira ekibonerezo okuweebwawo Ngweni nga tekiweereddwa Koni mwenye yennyini ate Koni kibamukwatanga yabalimu oyo lwaki yabalima tutumanyi gyali anti tebamanyi gyali era nekibwetere bweyayo ky'abantu ekanungu naye tebamukwatanga tutumanyi gyeyabulira abantu balulabanga lukwesese ate mwamwamukweka nomwamuteekawo kubonereza omuntu b'omu north manyi mu ghetto gye tubeerayo ebigambo bingi timwaleeta Koni musobole okukulembera emyaka gye mukulembedde kuba abo mumambuka mwali temujja basobola mbateekamu olutalo akati Koni leader gwe mwateekamu kasente Koni ayekere togenda wala nnyo Koni si ye yasooka waliwo force bote back eya Peter Otayi era Museveni yagiteekawo simanyi ne zireeta Lakwena Alisi era Museveni yamuno n'amuteekewo lwakieka mwali munoonya w'amaanyi bino gerengere probability onyenyenyenye ogiisewo kyoyagala ekyo bitubategeeza ensi tokiteke
amawulire ago g'olaba makulu nnyo abajja okujja okunoonyereza affe nga tetuliiwo gajja bayamba mu kuwandiika ebituufu bye beetaaga kyoba olabanga mu lutalo buno bwe bannyonnyola abantu saagala bya bulimba toteekamu kuwuddiisa na kwongerezaako sikkiriziganya kubanga ekyo obulungi bw'ekyo baagala okwonoona NRM gye twajja nayo even its foundation nti teyajja mu mutima mulungi omutima gwali weeguli naye abo twabuzombinga be bajja nagwo ne gukula nennyinimu ne gumutwaliramu mpulira gujja gulya olw'ebigendererwa n'ogamba twafiirwa abaana baffe ku lw'abano bannabiira be bakola bano twafiirwa abaana baffe ku lw'abano bawa ekikapu nti genda oleeta obugaali bw'abantu n'abukolamu bibye ate n'ayinaayina kyewuunyisa ne mukuŋŋaanya abantu ne mubajjako emisolo batunda wali senga ogenze ku yaadi bagiyita URA aba URA emmotoka ze batunda nga yajja ne bagiwa omusolo ogusinga n'ensimbi ezagigula nemulemberawo n'agirekawo ne batunda layisi ng'ebyo byatuleeta nagambako ku mwanyerazi oyo ow'ebyobusuubuzi Kajina Kajina wa minisita mu mwana w'omwami kyambadde ne mugamba nti nno nga bw'oyingidde awo ng'oli mwana wa mu nnyumba taasa NRM oyita abasuubuzi abo bonna abalemereddwa ebyabwe nga biri awo mu yaadi okole nabo endagaano ebintu bino bitunda onootwala kadde ki nti mpa emyezi 6 nti njikuwadde essawano oleete omusolo gwaffe ebintu bivwewo emaali y'abantu etambula ereme kuvanga eri nga eno edamping place agireesezza ssente za looni ntunudde nempuliriza era saatagana kumuddamu kuba namanya oti obwongo bwe si gye buli era nga senga bwakeera ntya ng'eyo minisito gy'ompadde ekyentandikirako nti bonna bayita buli ayina emaanyi ninze wano ssente zange ogenda kagamba nti nyina wano trillioni 16 wano mpulira nga bagenda batunda ebintu byabwe mufo ky'obivundizaawo ate ateekamu na ssente 10 eyo riba nkulu mpulira era toyinza giteeka mu gavumenti katonda atagisuula tutegeera okulya ekitali kikyo n'okiteeka ate mu kinene gavumenti byonna eyo kasita mu maali oyingizaamu riba katonda agikuba oluyi lwa katonda teruriko nalusimattuse ajja tozo nompa ekirowoozo mu butuufu nkitunuulira nga singa ebandagaano ya buyinza kijja bintu bino wano genda ompe n'ebbanga njagala essente yange wano ekinaddira nga togimpadde kyakubisaamu ekyalibadde kikuweebwa mpulira era bakwagala naye abasonzi okutusinga okutukyayira ddala basuubuzi be basanyiza muno kubanga buli ayogera bazze kulumbira nga nekaleka eno gavumenti ya NRM nzibi nekaleka eno gavumenti ya NRM nzibi bayogereramu ate bakosaamu ekitiibwa nkolaba nga naggagga teyagala bagagga teyagala kiki abo babisaasanya minisito gikuwa tulaba olaba n'amiini ataasoma yakugamba nti nkulonze nenkuwa obwa minisita n'ebyokukola tojja kujja kubyeboza ku nze yufanya kazi yako mpulira osijui kwenda okole emirimu olaba abantu abagerengetanya ng'oyo omukazi n'akola ebyo aba afunye gurupu nene mu buwagizi bw'abantu wansi ate olw'okubawo NRM era obugundi buddira mmwe obuwagizi ebintu bino lwaki babibuusa amaaso waliyo ekibagoba emabega tekiriyo gwokyeteekako bemba sibbye lwaki neekanga akolodde Niza okulowooza ekibagoba emabega olina kyosikudde toyagala akolola naye bw'akolola
naye bakulaba ofubutisa misinde. Nkutegeera. Mpulira. Alina kyabbye amagamaga. Yeekanga. Tayagala akolola. Mpulira. Agati kiki ekyo? Amazima Hajji, ebigambo ebyo birungi nnyo. Ebigambo byotuwadde ku bayizi, enteekateeka y'okusoma, entunuulira y'emisango, enteekateeka ya paalamenti, obumulumulu bwonna obubaddemu, obutaagaliza nenge, ebyetobese mu bukulembeze. Tubyejjemu. Obituwaddeko amagezi Hajji. Mpaayo ekigambo Hajji kye nnaagenda nakyo olwaleero. Ekigambo ky'ojja okugenda nakyo ky'ekigambo ekikwata ku nteekateeka ya gavumenti ey'enkya. Ate era kino nkisabirira nga ne mukama wange musabira kubanga Katonda yamuwa ekipimo mwamugeredde. Ogutundu gw'omu Semakkati gwonna baminisita baamu baabalya. Babadde ajja atambula nabo. Ate tajja kwesongoosolaga nti tebampa kalulu. Tiye ne mu Buganda sijja kulondamu, alina okubalondamu. Kale nno alina okutunuulira okulaba nga akomyawo abantu abanaataasa revolution yaffe yo okuyimirira okusigala ng'egenda kabe nga waali oba nga taliiwo. Nyerere bwe yakolerera Tanzania yagireka agiseetinze. Era olaba kyagivaamu abakulembeze baabalonda. Abava mu Tanzania mainland ne Tanzania Zanzibar. Era olaba Magufuli yakoze be yalidde obwa pulezidenti n'agenda alonda vice n'amulonda wa Zanzibar. Kaakati bwe gutuuse omusajja omubuulizi bwe yadde abuulira yagamba nti Mheshimiwa Rais gw'osikidde abadde azimba emizigiti so nga Mukatoliki Mukristo. Kaakati naawe weesibe bbiri naawe okuzimba amakyakezi ng'omusiraamu. Ensi neekuba enduulu. Twasekedde ku tibya. Bakubye mu ngalo ne bakuba enduulu. Onfuna. Kaakati na wano nno Museveni saagala alwane bwezizingirire kutunulira okulaba nga bano bambabazi bakiringitana nabo basuubira okuleeta wano abatuteekako nti bavaisi kubanga bw'aba afudde obufuyinza bwesigadde. No! Ebyo si gwe obikola. Yabalansinga ensi nga bweteekeddwa okugira ki? Magufuli bw'akwata entebe atunuulira ekitundu Zanzibar n'akigatta eno ku mainland. Nkubadde ye wa mainland. Si kwano si kuteebereza nti bwe ndifa. Owa mainland abalansinga era we wali ababadde bayogera ebyo nti ye ekibadde Tanzania tukiwulidde ti ne Museveni bw'aba aleeta Munyankole kubanga olumbe luyinza okumuttiraawo ebibadde Tanzania mwajja kutufiirako bufiizi. Mpulira. Tibakola bwe batyo. Mpulira. Ng'ate olina kaakati bwe baneekyukuula nti oba temutwagala aya fe tugenze ate mundu zisituke ti baba no beekutulako. Mpulira. Gw'osoosa otulagira nti mwekutuleko. Ebikolwa bitukutula nga tonnaba kutugamba. Kutegedde Hajji. Kale nno n'olwekyo nkibagamba ekyo tubeere bakkakkamu tuleme kwogeraganya gagambo ono gundi. Oyinza okuba nga gw'olabika ng'agamba nti okola nnyo naye nga gw'onoonya lubuto lwo bakuddiza obwa minisita osigale ng'otambula. Museveni tetwandyagadde mumuyiseemu nakumutikka migugu gyammwe okugifuula egigye entalo ezammwe muzimuyingizeemu. Gwe jangu olwana olutalo luno gw'olwanyisa Kadaaga ne Museveni alokakati nti osanga ng'ono bw'abadde opposition chief whip amulabyemu akantu totuleetera miguya ojja tuleetera olulanya nga buli kibatira kyayisaawo ensi ejagalale. Kutegeera
tajja kukolerera Museveni, ajja kukolerera parliament eyo ye constituency ye. Naye wazimbidde olw'emyaka azimbe ekyokuyisaawo obuyisa olw'okunyweza olubuto lwe. Nkutegedde Hajji. Hajji naye omukwano ng'oyina mungi ne Kadaaga. Omukyalo oyo muwuliriza nnyo. Ye talina kutantebe. Agira agiteemu. Kati bwakuba oyagala Kadaaga agitenga Museveni tannagita. Gwe lwaki otunula ludda lumu? Parliament wangambye yanjawulo ku Museveni. Eri parliament erimu bina. Yanjawulo ku Museveni. Ati etya. Parliament. Museveni byakola. Museveni byakola biyitawa. Byakolera bibere kwa C5 gye tuli wansi eno. Naye alina omukono ogugwe executive. Bo bagati bobanga otunde ennyama y'omutwe nyiga kugugola bwe kubanga gulimu ennyama nnyingi na guli seera. Naye bwonyiga bwoti nga tolina woofotola manya nti magumba maki meereere. Ngutegedde Hajji. Lero parliament Nambozi yavuddemu eggambo. Yagambye Kadaaga entebe gitebambi vuganya Museveni tyoyina obusobozi. Kadaaga nti atuusire ku ddaala erivuganya mukama we Museveni. Ne kakati ye nga tannaba kuvuganya bwa Nuupu mu DP aluddemu. Leka kusonga tuli ku lujjuliro. Kasukire nkoko ettooke. Gwe eri kuli maaso eriryo likaawa. Wetuba ku lujjuliro. Aye nogaa akuliraanye ti enkoko yiyo giwe eriryo. Bw'ojja mu maaso go tekuli. Nkutegedde Hajji. Nkutegedde bulungi. Kale no ebintu ebyo bikwate bulungi. Buno obwa speaker baleme kubutwala nga yenkomeredde ate egenda okuvaamu okwawukana. Nkomekereza nga neebaza ti Secretary General yatukoze bulungi okutulungamya. Abantu campaign zino ezitandise zisooke zirinde tulabe ebigenda okuddirira mu maaso. Mpulira. Kyankwanza anaasalawo. Kyankwanza anaasalawo. Nkutegeera Hajji. Amazima ku kigambo kya Hajji kwensinzidde okubanga mbeebaza okutuwagira akaseera konna. Era kwensinzidde okubanga nsiibula mu kitundu kyaffe kino ekirala ndibaddira bwe muliba mulunguziza ebibuuzo. Hajji yeewa okubyanukula. Yeze kanka kambadde n'okubaweereza. Mu mabbali nyinawo mukulu Jakana Nadduli ate era wali eri ne bannaffe bonna bentambula nabo. Mbasiibudde mweraba.